waliwo gwe nalabye nanti Kalibala takimanyi mu Bobi Wine ekibanda owaddala kibanda yeekweka ng'ali affe ne kumwala mu nsiko eriyo kibanda yeekweka gwe mbuli ya President Museveni we yeekwekako nkuze kutuuka wano nga kyemmanyi kibanda owaddala ye muntu asinga okwekweka era okwemulula. Omukulu yagambye President Museveni ye kibanda yekka mu Uganda wano. Naye tukikkiriza kibanda. President Museveni ayina characteristics zonna eza kibanda. Kubanga era okumanya kibanda naye mu lutalo bagamba nga afuuka kapa n'abulawo. Okitegeera nti okubulawo oba okubulanga waliwo akunoonya ekikufuula kibanda asinga yembeera enzibu okugivaamu buli omu ne yeewuunya. Kati President Museveni waba yali yeekweka n'atuuka n'abantu okugamba nti afuuka kapa, Kalibala olowooza point ye eya kibanda nti teyeekweka eba tefudde awo nze ndabanga eba efudde. Then President Museveni yali atandika olutalo yeekweka mu nsiko, yagenda e Luweero, Kiboga, walaba tureke gye yakola. Teyali ku City Square wali nti nonze kibanda njagala kujjako Obote kati nyimiridde wano ku City Square wakusala wa Queen Obote gyangu twabike. Naye yakola akakodi akaaba kibanda abaddala kwekweka. Kyolaba yagenda Luweero, Kiboga, Mbarara paka Tanzania. Ate n'alinnya ne ku nnyonyi n'agenda Sweden, America. Kati simanyi oyagala kujjako mukulembeze bwa kibanda we oba kutulowoozesa nti yatulimba bwe yawandiika akatabo ke nti yabulangawo. Example endala kibanda owaddala lwaki yeekweka. Tukuze batunyumiza ku mboozi ya bamuyita Lutamaguzi. Lutamaguzi we bamuttira mu Lujja. President Museveni yali yeekwese mu kibani ky'enku ng'alaba abasirikale embu nga batta Lutamaguzi. Kati kibanda Kalibala gwonnyonnyola senga yoyo President Museveni goyagala osiiga nti ekibanda owaddala yali avaayo n'asooka akuba abasirikale b'Obote empi n'etteke, naye okumanya naye kibanda waddala yasigalayo ku kibanyi ne yeekweka. Kalibala yasigalayo ne yeekwekera n'agamba yalaba ebintu byonna nga bigenda mu maaso, naye n'amanya akakodyo ka kibanda akasooka. Lulu number 1 of kibanda kubeera nga osobola okubulawo nti bakugambye obusajja bukusazeeko ne bagamba leero omusajja talina waayita wobulawo ne bagamba oyo gayi wa ttabbu yeemuludde. Bwabanga Bobi Wine struggle lwanyisiza okutuwa ne tufiira ebyo byonna gizanyisa bwati nga bwagizanyisa. Kati yagambye agenze bweru abaana babakutte babagalidde nalaba Edi Muto, you know, love children, nalaba Edi Muto omusajja omugumu bwe yali alera omwana nga alera ku kaana ke ne bakamujjako. Come on, ne bakamujjako because he's a prisoner. I feel the pain. Bano abatukulembera at least Besigye tubadde tufana ye yasooka ku front line mubona babasibali na this coach of mine this man has at revolution atuzize mabege emyaka na ate ennaku ekulumirawa nga naawe oli muvuganya olwedde wadoga Bobi Wine abonoonedde ki struggle. Ennaku ekulumirawa nga ddala abadde agibonoonedde bwadduka n'agenda. Badde mmanyi twandirabyeko abantu nga aba DF, abantu nga aba-FDC nga bakubye lwala ez'enjawulo okwekulisa okugenda kwa Bobi Wine. Lyandibadde essanyu gye bali. Naye olaba analisisi zaabwe zonna bagamba omutima gubalumye nnyo era bawulira bubi Bobi Wine okubeera nga agenze. Ekintu ne kiba nti we mubanga mwabadde temumuwagira mu kalulu ng'era mulaba byakola bya kisiru. Why don't you take opportunity ne mubeera nga kati essanyu libabuganye abadde abawakanya agenze adduse eggwanga kati mmwe mukubeeraale abantu bonna bawagire mmwe ab'amaanyi abasigaddewo.
Why do you continue lamenting ku bubi bw'oli adduse akulekedde? Manyi omuganda agamba woomegga toluma. Muwangudde adduse. Kitegeeza avuddemu mu ggwanga ebyopposition byammwe abibalekedde. Lwaki interviews oba debates zonna ziri mu kibi kye yakoze temutubuulira kirungi kye mufunyeemu? Oba ntegeera ndi mubadde mugamba mubi azanya politics wa kisiru tategerekeka mubi tukkiriza kale waki we bakyaza ku shows mufojja okutugamba nti kati omusajja abadde avuganya kaavuddewo kati yesaawa common man's party ekubeyo lware ekuŋŋaanye kiringa oli okubanga abadde asamba mupiira n'akuba blind pass n'agiddiza opponent oba n'agisuulaawo waliwo we twasambanga omupiira nga twakuyitanga kweroga simanyi bakuyita mu luzungu like obwongo bwamwe bonna ne bulowooza kagende nondewo omupiira defender n'ayimirira buli omu n'ayimirira bateammates ne bayimirira ne babanga beerooza omupiira ne gusigalawo omuse awo omuntu omugezi ajja buzina akutaapinga goolo n'enywa. Lwaki ate olwo gwe tusuubira okutaapinga goolo enywe ate ali mu kuyomba nti waki mweroga omupiira waki temugujjaawo lwaki mwetomedde like kitegeeza gwe toba siriyasi. I want to be simple okutegeerebwa. Obadde olina omuntu gwe muvuganya naye muli mu dduuka muli mu byakedi mu kibuga mwenna mutunda ngoye buli omu agamba engoye ze ennungi munno n'atajja kukola n'ataggulawo oba afiiriddwa oba afunye ebizibu ebirala mufokya okuggulawo edduuka lyokole n'otandika okugamba neiba lwaki tagguddeewo omusajja oyo mubi nnyo tazze kukola omusajja oyo lwaki tagguddeewo bakasitoma we bali bayitawo buyisi asitunda kuba oli taliiwo. That is what these people are doing. Mugamba Bobi Wine mubi era Bobi Wine ayolesezza obunafu n'adduka mu ggwanga kati mumutulage amaanyi gammwe ge mulina take opportunity. Bobi Wine agende kuba yagambye ajja kudda agende okudda nga takyasigazaawo wadde omuwagizi nangu nga bonna bawagiramu abasigadde. Ala kayimba sawa ke yayimba wetise alu owo kitegeera nti abayimbi abakulu batuka ekiseera nzo ne bagamba endongo eno tekikyabalya bajjamu kye bajjeemu. You can play a whole night nga tokubye ku luyimba lwa Chameleon, tokubye ku lwa Bobi Wine, tokubye ku lwa Irene Namubiru, tokubye ku lwa Juliana, abantu ne bafuluma ebbaala nga ate bakyazina naye nga tokubyeko ku bayimbi banene nga tokubye na ku Kenzo. That is where music has reached kat. Competition eriwo nti osobola okukuba endongo okumala ebiro bisatu nga tokubye ku bantu abo bayita abanene. Okitegeera ng'okuba just bapukaminger nga ate omuziki gunyuma nga buli omu azina atuuyanye. When was the last time wawulira ku luyimba lwa Ragadi? Towezezza emyaka egiwera esatu. Okitegeera naye n'abalabye wali ku palamenti bonna basanyufu etteeka liyise kati etteeka lino tugenda kugaggawala naye nze ngamba musigale ku nnono kuba ennyimba bwe lukwatayo ne lukola hit yes wajja kubaawo ssente ezeeyongeddeko akatono naye tekitegeeza nti buli artist agenda kuba afuna mu copyright. Waliwo beegenda okubeera ng'eremesa nabo bennyini okubreakinga nga buli omaga kirawo obuyimba buno oba otambuza akayimba manyi mwe temuyimbangako otambuza akayimba mu night club nga gwosasula DJ akakubeko yamaani shiru nsuulaayo nga n'okukuba akayimbako lino kisasulira. So kati simanyi era n'abyeko DJ ne Melody ng'agamba some artists are going to pay us to play their music kubanga buli omu alina bwe yafunye ekintu kino abayimbi bo balaga babadde babbibwa ebbanga lyonna naye nze nkugambye copyright era ebadde ekola walabako Little Boss
oba ne nairi namubiro banani oba ne kusasira besi balwa nyimba so already teeka libaddewo nga sengo be ekintu ky'omuntu n'agenda mu mateeka asobola okusiba era gyobola bate wali company yoyo yakolako akalango oba kali hamukola oba hamubiki something we batyo n'asayininga for 1 year ne bakuba akalango ke ndowooza emyaka nga 3 n'afuna looyo omugezi n'agenda mu kooti yasuuwinga eyo company n'emusasula obukadde nga 2 I hear I stand to be corrected naye kyemanyi yamuwa sente nnyingi kozesa kayimba ke kayego omusajja nsaana so baali bakinjinzeemu drink ekitegeeza copyright era ebaddewo era obadde tokimeekinga nga teri company ekozesa luyimba lwo kitegeeza ne kaakati ng'etteeka liyise tiru okola eyo product esobola okubeera ng'egulibwa abantu ng'esobola okukonsumingibwa abantu oba companies still the law won't make you rich because of just the law. The law is there to protect your creations, yes, but we have so many creations in our phones nga nazo tezirina as demandinga nga ziganyo breakinga so abayimbi musigale ku nnono fuba okulaba nga okuba engoma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel koli nga bulijjo tubeera tugamba nti tukuwa updates ez'enjawulo analysis ez'omulembe ne insights ez'enjawulo buliwonda bw'omu mbeera from my point of view bwe mbanziza okubeera nga nkutemera ensonga okusinziira nga nze bwe mbanzirabye nga bulijjo Haji Yasin Kiza musomi wa ddua mukubireko tube nga tutambula ffenna gwe n'ebizibu by'enjawulo sente zikuyitamu tolina mikisa bw'ozifuna maito genda bozi fona wezi kuyitamu eva zisangawo ebizibu mukobereko musajja Katondo yakusomere kuddua ebintu biterere Lugave Habo Alusa Syrup agamba goena alina olubuto nga lukutawanya mu ngeri emu oba endala ulcers bloating running stomach sezo uncomfortability mu lubuto nga luvudde ku byakulya oba ulcers kugamba bugambi nti nno kozesa Lugave Habo Alusa Syrup ejja kuba esobola okuyamba era endagiriro kweri kali packaged bulungi nnyo kasangibwa amaduuka gonna drug shops supermarkets ne clinics ate naawe ali emitala w'amayanja osobola okukafuna ne batunda ebintu bya bannayuganda kakasibwa National Drug Authority obeera nga kakola ku bantu so jakubeera nga osobola okukakozesa ate okumala okukolesa Lugave Alusa Syrup ne nkugamba gwe katuli mu biseera bya nkuba ndowooza abali ebweru kawinta kagenda kaggwayo bakugamba Lugave Cough and Flu Syrup nako kakozese bulungi nnyo gwalina sinus ezinti zikeera ku makya kukuba olina ssenyiga emimuli egikusiiwa siweegi egitakola enkenyera mu lubuto buli sawa bw'oyogera mu bulago buli sawa bw'oyogera weekolokoota emimiro gikusiiwa kozesa Lugave Habo Cough and Flu Syrup ejja kuyambako okutereeza embeera eyo so gwe omulala kugamba bugambi waliwo ebirabo ebyokuwangula biri worth 50 million Uganda shillings Airtel yebitaddewo ngekugamba Simple Pay merchant using Airtel money to enter weekly draw to win smartphones, hotel stays, spa treatment, dining vouchers and so much more. The more you transact, the more your chances of winning. Simply use my Airtel app or dial *185*9# at any supermarket, fuel station, restaurant and so much more. Airtel money is accepted everywhere. So Airtel money is instant, secure, borderless. Airtel money is regulated by the Bank of Uganda. Yingira
mu kalulu aka buli wiiki osobola wangula ebirabo ebikunikiriza eyo mu bukadde 5 ng'onyiga bunyizi *185*9# okusasula kyonna ky'oba okozesezza obenga ssebo naawe obeera mu promotion eyo y'okuwangula ebintu ebyenjawulo. Okay, my point of view tugenda kwogera ku nsonga nga 3-4 okubeera nga tuzitunulamuko eziba zikutte omubabiro nange nkuweeka endowooza yange ku nsonga ezo. Omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitamu obutambi mwabulaba bangi bazze bamwogerako mu ngeri emu oba endala. Twasembyeyo okulaba ku kifaananyi kyatuteereddeyo ng'alaga ali ku Capitol Hill. Capitol Hill abatagimanyi aba ali mu America, aba ali mu America, Washington eyo ng'ali mu America. So Capitol Hill gye yabadde ekifaananyi ekyo kyolaba nga akulaga nti nno agenzeeko mu meeting. Omanyi muntu watuuka ku Capitol Hill abanga omungereza wakugamba agenze ku Office 10, balinda bagiyita Office 10, wabeera obuyinza gye buva. Mumanyi Uganda ebeerawo ku nsi ezo ezikirimaanyi. So Capitol Hill aba ali mu America, okutuukayo eyo si kyangu nnyo. Yabagamba nti nno agenza okukola emirimu egy'enjawulo. Bantu bangi bazze babwa endowooza zaabwe ku kuyitamu kwe. Abamu basanyufu, abalala banakuwavu, abalala banyiivu, kwegamba tugenda kuba tutunulayo. Then mu ngeri eyo yennyini tutunule ku copyright. Etteeka lya copyright lyafulumye, amendments Eddie Kenzo ne team oba ya federation ze bateekamu zonna zayiseemu. Abamu bagamba byoya byanswa, abagamba bino just babifudde political, but it's going to stay the same. Bigenda sigala bye bimu. Ngenda kuwaako insight yange, may not be the most right, naye ngenda kuwaako nze kikyendowooza ku copyright eno eyafulumye ey'abayimbi tubenga tulaba. Then waliwo mukulu Kalibbala abadde atambula nnyo nga annyonnyola Kibanda Owaddala nga bw'ateekweka. Kibanda Owaddala teyeekweka oba Kalibbala yatamanyi ba Kibanda. Nze okusinziira bwe mmanyi Kibanda ate ye muntu asinga okubeera nga mukugu mu kwekweka ng'abulawo oyo aba Kibanda. Era tolina bw'ofuna title ya Kibanda nga ekimu ku characteristics za Kibanda olina okusobola okuba ng'osobola okwemulula n'obulawo. So yavuddeyo n'agamba mu Uganda mulimu Kibanda omu, President Museveni, era ndowooza Kalibbala, katandike ne Kalibbala kuba ye mwangu nnyo okunnyonnyola. Waba asazeewo okubitegeera ajja bitegeera mangu, waba asazeewo obutabitegeera gwe bayita Kibanda Owaddala va kwabo abeekweka nga balya ffene. Gwe temuddamu okummanyiira nanyiize mwana waliwo gwe nalabye nanti Kalibbala takimanyi mu Bobi Wine ye Kibanda Owaddala. Kibanda ekalya computer miss Kibanda Owaddala wadde okimanyi nti Kyagulanyi singa baali bamunoonya ebyaddala n'asigalawo ne bamukwata. Okimanyi nti gavumenti singa yagwa, singa Kyagulanyi ye president, amagezi njagala njogere nga gajja baali tebamunoonya, just gwe yasuubiza ebingi, gwe yali yeekwekako. Kati oba mbadde temukimanyi Kyagulanyi yali yeekweka ku balonzi, Kyagulanyi yali yeekweka ku bantu be yajjako ssente wakati mu campaign. Abantu nga Ronald Mayinja yavuddeyo n'agamba ne kaadi ye baagitunda, abo be yali yeekwekako. Abantu nga Engineer Kaweeso yagambye Parliament, simanya that is my dream. Omusajja mulaba ng'omulalu nayo. Okay, katandikirawo. Abantu nga Ronald Mayinja be yali yeekwekako. Ronald Mayinja alina solo gye yakoze ng'alaga kaadi ye Bobi Wine yagitunda. Kyensuubira nti si kituufu. Lwaki nsuubira nti si kituufu? Tugenda otuuka ku kugaba kaadi za NUP mu 2021. Ronald Mayinja yali amaze okuba akayimba muzeeyi akalulukako muzeeyi. Kitegeeza teyajja na mu kunona kaadi. Oba okitegeera yajja n'ayambala akakoofiira ne katamunyumira n'ayitamu. Bagenda okuddamu owulira nga Ronald Mayinja ayimbye akayimba akalulukako muzeeyi. Kati kaadi yajja yagisaba ddi. Mayinja ng'abantu abalala bonna erinnya Bobi Wine likola essente. In fact waliwo kajjoko kembadde ndaba nga bagamba in Uganda walingawo cash crop naye kati waliwo cash people. Tebikyali bya cash crop. Kati Bobi Wine
yabadde afuuse cash person mu bantu ab'enjawulo ababeera baagala okubeera nga balina kye basika ewa President Museveni. So emboozi eyo ya Ronald Mayinja tugenda gitunulako in detail eyo maaso nga nfunyeyo abantu ab'enjawulo bambulire, but as far as I know Ronald Mayinja bagenda okugaba kadi ya 2021 yali omaze okuyimba akayimba akalulukako muzeeyi, so talina bwe yasabira kadi kati bagitunda batya mu kirooto oba. Anyway, tweyongereyo. Kibanda owaddala teyeekweka. Nkuze kutuuka wano nga kyemmanyi Kibanda owaddala ye muntu asinga okwekweka era okwemulula. Omukulu yagambye President Museveni ye Kibanda yekka mu Uganda wano, naye tukikkiriza Kibanda. President Museveni alina characteristics zonna eza Kibanda, kubanga era okumanya Kibanda naye mu lutalo bagamba nga afuuka kapa n'abulawo. Okitegeera nti okubulawo oba okubulanga waliwo akunoonya ekikufuula Kibanda asinga yembeera enzibu okugivaamu buli omu ne yeewuunya. Kati President Museveni waba yali yeekweka n'atuuka n'abantu okugamba nti afuuka kapa, Kalibala olowooza point ye eya Kibanda nti teyeekweka eba tefudde awo, nze ndabanga eba efudde. Then President Museveni yali atandika olutalo yeekweka mu nsiko, yagenda e Luweero, Kiboga, walaba tureke gye yakola. Teyali ku City Square wali nti nonze Kibanda njagala kujjako Obote kati nyimiridde wano ku City Square oba ku Sala wa Queen, Obote gyangu twabike. Naye yakola akakodi akaaba Kibanda abaddala kwekweka. Kyofola bayagenda Luweero, Kiboga, Mbarara paka Tanzania. Ate n'alinnya ne ku nnyonyi n'agenda Sweden, America. Kati simanyi oyagala kujjako mukulembeze bwa Kibanda we oba kutulowoozesa nti yatulimba bwe yawandiika akatabo ke nti yabulangawo. Example endala, Kibanda owaddala lwaki yeekweka? Tukuze batunyumiza ku mboozi ya bamuyita Lutamaguzi. Lutamaguzi we bamuttira mu Lujja, President Museveni yali yeekwese mu kibani ky'enku ng'alaba abasirikale embu nga batta Lutamaguzi. Kati Kibanda Kalibala gw'onnyonnyola senga yoyo President Museveni gw'oyagala osiiga nti ye Kibanda owaddala yali avaayo n'asooka akuba abasirikale b'Obote empi n'etteke, naye okumanya naye Kibanda waddala yasigalayo ku kibanyi ne yeekweka. Kalibala yasigalayo ne yeekwekera n'agamba yalaba ebintu byonna nga bigenda mu maaso, naye n'amanya akakodyo ka Kibanda akasooka. Rule number 1 of Kibanda kubeera nga osobola okubulawo nti bakugambye obusajja bukusazeeko ne bagamba leero omusajja talina waayita, wobulawo bagamba oyo gayi wa tabbu yeemuludde. So Kalibala yagamba nti Bobi Wine babadde tebamunoonya, era senga badde bamunoonya bandibadde basobola okumukwata mu gavumenti ya Uganda eno mbu weba ekwetaaga ekufuna. Kituufu ne gavumenti ya Uganda yeetaaga konyi emyaka ameka? Kyayagala Kalibala tugamba gavumenti ya Uganda yali teyeetaaga konyi, kuba weba ekwetaaga ekola ki? Ekufuna. Tulabyeko abantu nga tubijjayo neeyo, tulabyeko abantu abakoze emisango wano n'ogenda ku poliisi, nsuubira poliisi naye ba gavumenti ya Uganda, n'olopa omusango ne banoonya omutemu nga na muntu wa bulijjo n'abula okumala emyaka 10, naye nga muntu wa bulijjo. Naye ate kati tugamba nti omuntu ali ku level eya Bobi Wine, eya Dr. Kizza Besigye, ey'abalala abo ababeera waggulu ababa advanced, mbw ate abo bo gavumenti weba eyagala obbakwate basanga abo babeeranga bafalanga ffe. Kati nze baba bannoonya, it is so simple because I'm a regular. Oba okitegeera? Naye laba ne regular abbye embuzi ku kyalo, gavumenti esobola okumunoonya n'abula okumala emyaka 3. Kati omuntu ali advanced wagamba nti yeekwesa emyezi 2, oyinza okyewuunya? Nsuubira nze siyinza kukyewuunya, kubanga ne Jamiru mukulu bamunoonyeza emyaka emeka paka ye bamukwatira Tanzania.
okitegeera nti omuntu asobola okwekweka nga gavumenti emunoonya ate aba ali advanced okusukkako ffe aba alina obusobozi obwekweka mu mbeera yonna. So bw'ogamba nti gavumenti nga yakwagadde esobola okukufuna, kituufu esobola okukufuna, naye gavumenti erina abantu beyagadde ne wayita emyaka n'ebisiibo n'eremu bafuna ne bavaako nkugambye ekkonyi. Okitegeera gavumenti emunoonya ne kaakati era emunoonya. Abo bonna abasajja ba ADF baani babanoonya naye babeera beekweka. So tosobola kujja n'ogamba nti gavumenti eringa Katonda nti weeba ekwagadde. Kituufu weeba ekwagadde ekunoonya but oli ku level ki kwekwagalira era gw'olina busobozi ki okugyevadinga oba okugibulako ekikuteeka mu tiruba lya Kibanda. Oyogedde ku ffene ti Kibanda talya ffene ku mwala. Kibanda wo President Museveni gw'ogamba subira emyala gibeeramu mu nsiko, yasooka agenda mu hoteri okulya n'akomawo mu nsiko. Embeera weekukwatidde w'oliira ate it was symbolic between you and me. Obaddewo nga Bobi Wine bamuvunaana okubeera nti yabeera Bulaaya, famire ye awuga mu swimming pool mwe mubuga mu bidiba. Nze ndowooza kana akatambi okukata ng'ali afene ku mwala yali agezaako kulaga abantu nti ninga mmwe. Oba okitegeera just yali ayagala kalaga kuba ate we yagendanga ebweru n'awuga baamunenyanga okubeera nti yali mu swimming pool alinya first class asiiba ku nnyonyi nga muli mu struggle. Kati wajja nanga mwaye kanteyo ka video nga nange ndi ku mwala kaŋŋana okusala ebirevu. It was just symbolic kubalaga nti I'm actually like you. Tufaanagana just nze nina linnya naye nga tuli muntu omu. Oba okitegeera balenewe baali bamunoonya oba tebamunoonya. Omuntu abaddeko mu Kampala olabyeko road blocks ez'enjawulo sisuubira nti zaali za decoration. Era oluvannyuma Bobi Wine ogamba nti tali mu ggwanga ddamu olabe road blocks ezo zikyaliwo ku kkubo. Nze sikyaziraba zaavaawo. Nze kamwa koogera banyimirizaako emirundi egi ku road blocks ez'enjawulo. Naye okuva yagamba nti tali mu ggwanga sikyaziraba era abantu beebuuzaako lumu nti ennaku zino military police yekola obwa traffic oba. So olina okubeera ng'oli able okurelatinga embeera gye bagamba nti Bobi Wine bamunoonya road blocks ziriko ba military baali ba decoration. Ababoda bakuyimiriza ne bagamba jjako element n'ogwoweesa jjeko element. Kitegeeza they were looking for a person. Omuntu gwe banoonyesa military level tasobola kuba muntu wa bulijjo nti yabba nkoko tibaali banoonya mubbi wa nkoko. So simanyi gwe baali banoonya but there were signs eziraga nti bakola ki bamunoonya. Then mu maka geeka waliyo poliisi ne kaakati gyeri kyogambe wa Bobi Wine Barakisi. So omusajja agamba nti babadde banoonya nayiseemu kikunyo osobola wobanga olumo kubanga ofumiitiriza bulungi osobola omanya nti omusajja bamwetaagako surveillance nti ebusaabala basimbayo kamera empaavu ewuwe eno emagere waliyo kamera ku kitebe kya NUP waliwo zikamera ezirine ku matiga ku tawa y'amasannyalaze. So kikulaga nti alina kuba under supervision tebabiteekawo for decoration. So omusajja agamba nti bamunoonya abamutuufu okusinziira ku bikolwa byabwe by'oba olaba. Anyway katweyongereyo kukuula kwa Bobi Wine. Okukuula kwa Bobi Wine kwaleese abantu bangi ab'enjawulo abagambye Bobi Wine ke yadduse yasuddewo struggle yakoze atya atukoze bubi tabadde nga Besigye. The same people akansobe malize kalibala Bobi Wine abadde yeekweka ku balonzi. Nsuubira teri mulonzi wa Bobi Wine eyamuwa akalulungu era amwagala gw'oyinza kusanga ssaawa eno n'omubuuza Bobi Wine okuyitamu yakoze bulungi oba bubi. Buli omu agenda agamba Katonda yeebala omusajja alyose n'afuluma. Ekikwewuunyisa
ne bwe yabula abaali bamugamba aveeyo nga badimandinga aveeyo ajje tebabangako bawagizi be, era abawagizi be baali basanyufu nnyo okuwulira nti yabuze ku basirikale ewaka. Baali basanyufu era bamugamba yonna gy'oli tovaayo. Era wokola sample, random sample, oba kyoyinza oyita vox pop mu lulimi lw'amawulire, n'obuuza ku bantu ab'enjawulo nti owulira otya nga Bobi Wine agambye tali mu Uganda. Buli muwagizi wajja gamba awulira essanyu ku mutima. Wabula ate atamuwagira ajja gamba akoze bubi nnyo okugenda. Lwaki agenze n'atulekawo? Ababadde babanja Bobi Wine okubaawo si bawagizi be. Abawagizi be ate bamugamba weeyongereyo. Era omutima gwabase bwe babagambye nti kati ali Amerika ne bagamba Katonda yeebale. So tewaliwo muwagizi we ng'amwagaliza ebirungi ayinza kuba disappointed Bobi Wine yafulumye eggwanga. That is according wensoma embeera y'abantu. Wabula abali disappointed be bamugamba nti akomewo, abo abatamwagala, abamuvuma, abamuwakanya, ate bagamba akomewo wano. So Kalibala teri Bobi Wine talina muwagizi we na balozi be yeekwesi kuba kiraba n'omuto mu giraasi. Omuntu wawangula with 71%. Omuntu wawangula nga uba wali owanguddeko essanyu osobola oliwulira, emiziro ogiwulira, olabira kuba MP abawangula mu bitundu byabwe nga ddala bawangudde akalulu, essanyu waliraba. Naye bw'owangula nga essanyu olina okulinnyonnyolera. Ana sajja awangudde naye empangula eno tematiza bulungi. Tebagamba wabeerawo ke bataategedde. Balenewe kati Kalibala nkumazi. Kalibala like afunye bizibu bye ebyamukyankalanyiza. Katugende ku Bobi Wine ogenda. The elite politicians Babunyagwa, Bambidde, wobalaba. Katutandike na Munyagwa. Munyagwa yagamba nga twakava mu kalulu nti kyalina okusooka okukola is to erase Nup from the political scene. How do you erase Nup from the political scene? Either bajijamu electoral commission neji registeringa, that is one. Either omukulembeze waawo mu campaigninga nabeera nga takyalina relevance. Okitegeera kati wogamba nti Bobi Wine yakoze ensobi okudduka n'aleka struggle agirese awo, ate ennaku ekulumirawa nga naawe oli muvuganya. Olwedde wadogamba Bobi Wine abonoonedde ki struggle, ennaku ekulumirawa nga ddala abadde agibonoonedde bwadduka n'agenda. Badde mmanyi twandirabyeko abantu nga DF, abantu nga FDC nga bakubye rwale ez'enjawulo okwekulisa okugenda kwa Bobi Wine. Lyandibadde essanyu gye bali, naye olaba analysis zaabwe zonna bagamba omutima gubalumye nnyo era bawulira bubi Bobi Wine okubeera nga agenze. Ekintu ne kiba nti we mubanga mwabadde temumuwagira mu kalulu ng'era mulaba byakola bya kisiru, why don't you take opportunity ne mubeera nga kati essanyu libabuganye, abadde abawakanya agenze adduse eggwanga, kati mmwe mukuberwale abantu bonna bawagire mmwe ab'amaanyi abasigaddewo. Why do you continue lamenting ku bubi bw'oli adduse akulekedde? Manyi Omuganda agamba woomegga toluma, muwangudde adduse, kitegeeza avuddemu mu ggwanga, ebyopposition byammwe abibalekedde. Lwaki interviews oba debates zonna ziri mu kibi kye yakoze temutubuulira kirungi kye mufunyeemu? Oba ntegeera ndi mubadde mugamba mubi, azanya politics wa kisiru, tategerekeka, mubi, tukkiriza. Kale waki we bakyaza ku shows mufo gy'okutugamba nti kati omusajja abadde avuganya kaavuddewo, kati yessaawa Common Man's Party ekubeyo lwale ekuŋŋaanye, kiringa oli
okubanga abadde asamba mupiira n'akuba blind pass n'agiddiza opponent oba n'agisuula awo waliwo we twasambanga omupiira nga twakuyitanga kweroga simanyi bakuyita mu luzungu like obwongo bwamwe bonna ne bulowooza kagende nondewo omupiira defender n'ayimirira buli omu n'ayimirira bateammates ne bayimirira ne baba nga beerooza omupiira ne gusigalawo omuse awo omuntu omugezi ajja buzi n'akutaapinga goolo n'enywa lwaki ate olwo gwe tusuubira okutaapinga goolo enywe ate ali mu kuyomba nti waki mweroga omupiira waki temugujjaawo lwaki mwetomedde like kitegeeza gwe toba siriyasi. I want to be simple okutegeererwa obadde olina omuntu gwe muvuganya naye muli mu dduuka muli mu byakedi mu kibuga mwenna mutunda ngoye buli omu agamba engoye ze ennungi munno n'atajja kukola n'ataggulawo oba afiiriddwa oba afunye ebizibu ebirala mufoke okuggulawo edduuka lyokole n'otandika okugamba neiba lwaki tagguddeewo omusajja oyo mubi nnyo tazze kukola omusajja oyo lwaki tagguddeewo bakasitoma we bali bayitawo buyisi asitunda kuba oli taliiwo. That is what these people are doing. Mugamba Bobi Wine mubi era Bobi Wine ayolesezza obunafu n'adduka mu ggwanga kati mumutulage amaanyi gammwe ge mulina take opportunity Bobi Wine agende kuba yagambye ajja kudda agende okudda nga takyasigazawo wadde omuwagizi n'ogu nga bonna bawagiramu abasigadde ala kayimba sawa ke yayimba wetise alu pozi byagambye ayisiza copyright saka ayinza okujja nansuwinga okukozesa oluyimba lwe nayenze nga tekika yetise okitegeera nti tukkiriza mutunnyonnyodde ffe nga bannansi Bobi Wine ayolesezza obunafu okudduka struggle agisuddewo naye nga namwe mutugamba mubadde ku struggle era kwe muli. Why don't you take opportunity of the gap left for you? Mugambe nti kati omusajja waatali tubadde tugenda kubalala abantu baleme kujja kati engeri gy'ataliiwo katukubeerwale zinyenye n'emiti ne gyali mu America yeekange nga tasigazaawo wadde omuwagizi n'ogu naye ate owalaba bali mu buleminga nti odduka otya ogenda otya kati otulekedde ani otukoze otya. Omuntu yekka ayinza okugamba nti odduse otya n'empulira ye muntu w'eNRM because ono okudduka n'agamba nti adduse mu ggwanga lwa byabufuzi it takes a bad image internationally nti government egoba abagivuganya oyo wagamba Bobi Wine akome wano tuwogere tukole ki tutambuze Uganda asobola okumutegeera but opposition wangamba nti Bobi Wine adduse akoze ensobi then mmanyo opposition naye w'eNRM lwaki alwana nnyo okubeera ng'oli abeerawo ng'ate we bavuganya. So basajja bakulu ndowooza kyandibadde ky'amagezi mutandika okkuba raale ez'enjawulo mutandika oyita press conference ez'enjawulo nga zoogera ku birungi ebibiina byammwe bye zigenda okukola era nga munafuya oli okudduka tulabe zigenda funa vibe abawagizi bali awo bali disappointed nga ye mugamba bazze babawagidde because without that we won't know nti waliwo gap erekeddwa. Abagambye nti wakyadduse Besigye tubadde naye batusiba naye oyo yabadde Simon Luyanga Lutaaya yagamba babasibye ne Besigye naye nga tugeze otuuka mu kalulu kano ng'omusajja w'eNRM era nga ttiimu za Besigye ttiimu ya Besigye yonna bagisokodde n'efuuka NRM eringa DP kati FDC eyo eri Besigye gye yatandika ng'ogyeko no PFF FDC yonna bw'eva mu FDC ebiseera ebisinga eyingira NRM baba batono nnyo nga olaba Winnie Kiiza
oba Mugisha muntu abakolawo political party yaabwe ne Basemujju nabo ne bakolawo yaabwe naye abasigadde abasinga ababesigi bwe bavange wabesigi NRM asembyeyo no omusajja yatematema amasanyalaze nirabidde n'erinnya lye yani Nsibambi abadde ku kifo kinene nnyo mu FDC eyo naye era mukubya akalu nga namuwangudde NRM yanyize nnyo najoyininga NRM oba okitegeera yanyize nnyo ate najoyininga NRM twandigambye nti bannayo okusinziira omusajja ono we bamukubyemu akalulu anyize nnyo ndowooza kati ye ayingidde oba DP oba ki naye era naye yagenzewo NRM so Besigye okubeera nga ye bamusiba naye mumuliddemu naye olukwe era kyemanyi naye mukomera gyali agamba yiye basajja bange bonna be natendeka ate batandika okusala bayingira NRM tebayingira gundi ndala sigala nkugamba nti the government yateekawo political parties zino ez'enjawulo osobola okulondako n'okola ebiri mu mateeka kyovola bane mu parliament esasula ba MP abava mu political parties ez'enjawulo esasula aba UPC aba FDC aba Jema aba PFF because we recognized you have a right to choose which political party you belong to mu mateeka oba okitegeera so omuntu alonzebwa ekibiina ekirala ate tomufuula nti akoze ensobi nga etuwagira omupiira there is Man U, there is Arsenal, there is Chelsea, Madrid, Man City bwe mubeera musamba omupiira tosanga muwagizi wa Man U notandika mugamba nti kale muwagizi wa Fulham timu kije basinga obutaagala muwagizi wa Arsenal mwendegeya that is their style okuwagira Arsenal style yaabwe bakuba gole ziriko bakola ebintu nga bireetere ennugu abalala naye tebabagamba nti baveewo kasita ogoberera amateeka ga ref n'osambira mu mateeka oba okitegeera obeera okay okujjako mu Afcon batukoze akantu ne bagamba nti Morocco yawangudde Africa Cup yagiwangulidde mu boardroom naye nga ate batugamba the referee's word is what final ref yalina time yonna okustopinga omupiira the moment Senegalese players bava ku kisaawe naye ne Senegal nayo yakola akakodyo bwe yali eva ku kisaawe teyavaako yonna Sadio Mane yasigalako ku kisaawe okitegeera kati nga ref talina wastopinga mupiira n'akonvinsinga abalala ne bakomawo ku kisaawe kyovola ba tiimu webeesamba omupiira ne bweteeba goolo not all the team efuluma ekisaawe egende for celebrations era walina okubaako abasigala bayimiridde ku kisaawe kuba senga mukivaako mwenna eri tiimu endala esobola okutandika obutandisa omupiira neeteeba kakalu naye banga kuliko babiri oba basatu abasigadde nga bayimiridde ku kisaawe nga babagenze mu bawagizi celebratinga oba tolina kutandika mupiira nga namba teweera kati ndowooza obirabye so okuvuganya nga amateeka gali written nti gakuvuganya si musango tewali muntu ayina kugaana munne to make a choice so long as talina musango gwakola ki gwakola so tolaba choice ya muntu gyakoze n'otandika munenya nti mubi so kati bano bagayi bamunyagwa bambidde Bobi yakoze bubi okudduka yakoze ki ne yakugambye aleseewo deputy president Zadriga to take on the political party in the time nga wakola ki bwakomawo sirabawo musanga awo simanyi lwaki bakifuula omusango toli okugenda yakoze omusango balewe nga tweyongerayo ndowooza abakulu bategedde abo nti tekyetaagisa kutulaga bubi bwoli mutulaga obulungi bwammwe nammwe tubawagire nze come campaign to me ongambe wanaye nze ndi wa common man's party nze munyagwa era pate yange egenda kulira ku Lusania ngambe nti idi ya Friday idi keri ya Friday netaaga omuntu alina Lusania etaaga omuntu haji oyagala ajamini ku Friday gye oyagala ogenda
netaga omuntu alina olusaniya. So Common Man's Party Munyagwa naye Haji mpozi Mubaraka lusaniya kama Friday tugenda kubeera ku lusaniya tweriire awo tumanye nti Common Man's Party eyiseewo. Anyway, let's go ku copyright eyayisiddwa. Amendments zayise tugenda kuba tuziwuliramu wano. Kati omuyimbi akyasobola okukwata oluyimba lwe n'agamba luno nondutunda mpaamu ssente olugyemu ssente naawe. Kitegeeza kati ne ba business people oba abagagga bagenda kujja bagula ennyimba. Gw'ojja n'ongulako oluyimba lwo n'ogenda n'olukozesa nga nange ompadde ekyo mpadde. Copyright abayimbi bagenda kutunda ennyimba zaabwe. Abantu nga kafeera abafedda bagenda kufunamu oba it starts today. Olunaku olwaleero lwe mulaba mpaka lwakuba nti kati president annaba kusayininga so eyise era president he will sign naye olunaku lwanaba amaze okusayininga nga bamaze n'okutereeza amateeka obuwaayire obagenda okwongeramu nitty-gritties. Olunaku olwo lwennyini kafeera ennyimba ze zigenda kumuddira kubanga etteeka ekkadde kati liba liweddewo nga tutandise ki pya. Etteeka ekkadde omuntu bwe yatundanga ennyimba ng'okuddamu ne zifuuka ezize copyright tebadde emala emyaka 5 naye kati olwaleero basazeeko emyaka 3 gigenda kubeera ng'emyaka 4. Kitegeeza nti ennyimba za kafeero ze yaguza kasiwukira emyaka 25 emabega zifuuse zizze okuva na leero. Era kati abaana ba kafeero ennyimba zizzeeyo gye bali kati zaabwe be bamanyi ani gwe baguza ani gwe bakola ki oba okitegeera. Copyright nga bwe bagiyisizza amendments ezakoleddwa zigenda kuyamba ba artist okugaggawala oba zigenda kukuuma properties zaabwe. Ekisooka copyright ekuuma property yo gy'oyiyiza yo invention oba creation ekuuma bukuumi bwekuuma senga wabeera wayagala ogikozesa creation yeeyo n'ofunamu ssente but already copyright era ebaddewo. Era abantu nga Bobi Wine bwe bakuba kabireeti kampani z'abasasula. Abantu nga ba let me come current. Abantu nga ba Yekapeke Temenyonta Kaba Pepsi erina okuba ebadde muwa ssente. Abantu nga ba Munugi baze bakufuna endorsements ezo zibadde zikola mu copyright eri ebaddewo enkadde. So empya amendments ze baakoze empya ekifaananyi ekisiigibwa nti kati omuyimbi ogenda kugaggawala weewuunye n'okwewuunya engeri ssente gye zijjamu nakyo si kituufu. Kyenyinza okugamba nti ensonga z'empuliddeko ze baayogerako nti baazi zisasule ssente, radio zisasule ssente, ba DJ basasule ssente, ebimu bibaddewo. I will speak for radios. I've been a radio producer for some time now. Naye nga radio zirina ssente ze zisasula UPRS okozesa ssente okozesa music w'abana Uganda omwaka mulamba. For my case, I remember twali tusasula million 10 a whole year okubeera nga radio ekuba ennyimba z'abayimbi abana Uganda for whole year ng'era osasula UPRS. Era zezo ssente abamu abayimbi ze badde bagamba nti UPRS ebba ssente zaffe. So if the radio I was working with yali esasula million 10 omwaka, UPRS nezikuŋŋaanya nga zegabirako abayimbi ne bagamba bazibba. Etteeka lino era ligamba radios, TV stations, happening places, bars, restaurants zirina okubeera nga zisasula. Ne kaakati era zibadde zisasula. Ekizibu kibadde nti kale ensasula eyinza okuba nga teri prompt nga ssente zirwawo kyobola babagabira ssente after some years weesanga kati etteeka ligenda kuba likikola nti ssente zijja mangu but ekyokugaggawala kati kyetuliko omuyimbi agenda osigala nga agaggawala mu mbeera eno eya copyright
ye muyimbi era alina capacity oba alina potential ekuba hit okitegeera ekuba hit okitegeera ebanga omuyimbi oyo wanakuba hit oluyimba lwe ne lutambula era ajja kusigala nga afuna atya kampani zigenda kujjera zibawe obulango nga bulijjo nti waliwo oluyimba olukutte okoze activation ya kampani bakozeseza oluyimba lwo still ojja kuba ofuna sente kola back tunes bagambye babongeza ku percentage gye balina okubanga bafuna kola back tune eyo yes wabaddewo obuzibu nti omuyimbi nanyini product abadde yasinga ofunako akatono but bameka bakyalina bikola back tune ebyo nze ndudde okukuba essimu y'omuntu nenyimbira oluyimba lw'omuntu I think kyagenda kifuuka outdated ekyo style eyo yakola back tunes nti nkuba essimu yo aye nonderamu oluyimba lw'omuyembe lwensooka mpulira yeziri era wokubira omuntu nga mu ssimu ye mulimu kola back tune era levo y'omuntu oyo oba aba muntu wa bulijjo anyway be basinga obungi okuba n'obusimu obwo naye ze wenkuba essimu yo netanyeko okunkubira omuziki soka neŋŋamba oyinza okuba oli walongeggo oyinza okuba oli walongeggo but anyway copyright okujjako political image gye bagisindikiddeko symbolism nti kati abayimbi bakolaganye ne gavumenti ebawadde teeka lyabwe kati mwe bakolera. It is just political symbolism. Tulina mmwe. But mu reality okubeera nga ogenda kugaggawala lwa copyright sikiraba kuba ennaku zino ebintu bino biri so digital market yaffe eno gyesobola okuwaideningamu market neegejja ne tubanga tujja ku kingi. Omuyimbi ateeka oluyimba lwe ku YouTube ne lufuna millions zikatugambe nga 3 eziba zirulabye nga internet etambudde buli wamu because they say we are 50 million. If we are 50 million ngalo capacity y'abantu online abasobola okubeera nga data are available ne babeera nga basobola olaba oluyimba olwo ekimala because out of the 50 million ojja kusanga nga n'okuweza omuyimbi wa Uganda wakuba oluyimba ne luweza 1 million views ebeera hit kyokka nga eyo 1 million views ku YouTube mu nsi endala ebeera nga wano obeera n'omutwalo ogumu oba wakatandika butandisi ogenda wa musajja atadde oluyimba in 1 week lulina 100 million views oyo abajja gaggawala. That is only on YouTube. Kati wogatako streaming platforms endala abayimbi abo kyava bagaggawala naye nga capacity yaffe ku digital tennaba kuba y'amaanyi nga gw'obonga okubye hit wokola millioni 3 bagamba bannayo mukazi yakubye hit olimba yona millioni 3 myezi 3 ne tujaganya kati bala bameka basobola okuweza millioni kubana e Uganda olimba ne luweza emitwalo 9 eja views ku YouTube kokka luba lufose hit because number eri online kuba wemba ndabo olimba ku YouTube mba nkusasudde awo mba nkusasudde mba nkusasula kuba bagenda bala views n'obulango obukubyeko ofune sente but tetuli mu kali kyegamba nti ngenda genanze mu supermarket nga wengula oba omugaati oba ekyokulya mbungula alubamu y'omuyimbi ekyo tekiri mu kalicha yaffe era n'obwo busidi abadde basala busidi biki olaba byatuuka ekisira ne bigwa nga TV zikuba nnyo music internet omuntu bulibrary ndowooza olwawo okulaba bulibrary ennaku zino abantu tebakyali nnyo ku bintu bya library ebyo byagwa waliwo time we byaliko era abayimbi baakayaniranga ennyimba zaffe bazisala CD ne bazitunda biki naye ennaku zino osanga omuntu nga newakaawe tewali kintu kigenda mu CD nga either ebeera flash obanga internet ewaka abantu bateekawo internet omuntu wabasobola oteeka DSTV cable TV ewaka wakitoteka ka internet kemitwale omukaaga omwezi ewakaawo
ng'onyiga bunyizi ky'oyagala okulaba ky'oyagala okuwuliriza. So I'm happy for artists teteeka liyise wabula kyesaagala balowooze nti lino etteeka liriwo okubawa bugagga, lino etteeka liriwo kukuuma ky'okoze. Era oba okoze ennyimba zo ffe twayimba naye ennyimba zaffe zaakoma mu ssimu zaffe. So ne wabeera waliwo copyright ng'abantu tebaguze kintu kyo, ogenda kulaba abayimbi bangi nnyo kubanga era ne radio oba TV ezinaabanga zirina okusasula okujjako nga baziteereddewo blanket pay nti omuntu agenda okukozesa Ugandan music omwaka osasula ssente bweziti, naye bwe kinaatuuka nti nno buli luyimba lwakusasula separately ojja kulaba nga ate abayimbi abamu abato, because copyright is a private law, abayimbi abato bajja genda ku media houses ezo bagambe nze muzeeyi kuba bukubi byange nze sisasuza oluyimba lwange nkuwadde license kuba. Kati abakulu abandigambye ensasula ssente, the good thing is also tebakyali mu market. When was the last time you listened to a Bobby Wine? No, not Bobby Wine yabivaamu. Okay, Bobby Wine song. Oba a Chameleon new song. Enkadde nze nali simanyi nti nsobola okumala wiiki nga siwulidde ku luyimba lwa David Lutalo. But now I can even take a year. Era womboza nti David Lutalo yasemba kuyimba luyimba kisirumanyi. Owo kitegeera nti abayimbi abakulu batuka ekiseera nzo ne bagamba endongo eno tekikyabalya bajjamu kye bajjeemu. You can play a whole night nga tokubye ku luyimba lwa Chameleon, tokubye ku lwa Bobby Wine, tokubye ku lwa Irene Namubiru, tokubye ku lwa Juliana, abantu ne bafuluma ebbaala nga ate bakyazina, naye nga tokubyeko ku bayimbi banene, nga tokubye na ku Kenzo. That is where music has reached kati. Competition eriwo nti osobola okukuba endongo okumala ebiro bisatu nga tokubye ku bantu abo bayita abanene. Okitegeera ng'okuba just bapukaminger nga ate omuziki gunyuma nga buli omu azina atuuyanye. When was the last time wawulira ku luyimba lwa Ragadi? Towezeze emyaka egiwera 3. Okitegeera naye nabalabye wali ku palamenti bonna basanyufu etteeka liyise kati etteeka lino tugenda kugaggawala. Naye nze ngamba musigale ku nnono kuba ennyimba bwe lukwatayo ne lukola hit, yes wajja kubaawo ssente ezeeyongeddeko akatono, naye tekitegeeza nti buli artist agenda kuba afuna mu copyright. Waliwo beegenda okubeera ng'eremesa nabo bennyini okubreakinga nga buli omaga kirawo obuyimba buno oba otambuza akayimba banyi mwe temuyimbangako, otambuza akayimba mu night club nga gwosasula DJ akakubeko yamaani shiru nsuulaayo nga n'okukuba akayimbako olina kisasulira. So kati simanyi era nalabyeko DJ ne Melody ng'agamba some artists are going to pay us to play their music, kubanga buli omu alina bwe yafunye ekintu kino. Abayimbi bo balaga babadde babbibwa ebbanga lyonna, naye nze nkugambye copyright era ebadde ekola. Walabako Little Boss oba ne Irene Namubiru oba naani oba ne Kusaasira beesiba lwa nnyimba. So already etteeka libaddewo nga senga obba ekintu ky'omuntu n'agenda mu mateeka asobola okusiba. Era gy'oba olaba tewali kampani yoyo yakolako akalango oba kaali ka Rihamukola oba Rihamubiki something we batyo n'asayininga for 1 year ne bakuba akalango ke ndowooza emyaka nga 3 n'afuna looyo omugezi n'agenda mu kooti yasuuwinga eyo kampani n'emusasula obukadde nga 2. I hear I stand to be corrected, naye kyemanyi yamuwa ssente nnyingi kozesa kayimba ke kayego omusajja nsaana. So baali bakinjinzeemu drink, ekitegeeza copyright era ebaddewo era obadde tokimeekinga nga teri kampani ekozesa luyimba lwo, kitegeeza ne kaakati ng'etteeka liyise tiruwa okola eyo product esobola okubeera ng'egulibwa abantu ng'esobola okukonsumingibwa abantu oba companies, still the law won't make you rich because of just the law.
The law is there to protect your creations. Yes, but we have so many creations in our phones. Nga nazo tezirina as demandinga. Nga ziganyo breakinga. So abayimbi musigale ku nnono fuba okulaba nga okuba engoma. Omuwandiisi wa firimu I understand wekituuka ku basajja abazannya ebina Uganda. Abantu abalaba ebina Uganda babadde bakyasobola okugula CD, babadde babayozaamu na bikiwe batyo. Because ate ne problem ebaddewo TV ze Uganda muvocho promotinga Ugandan content dala mu film eyo ne drama ate bateekako bano babuyitawo kipango. So epasa alina kyayogera ku copyright. Ebalo kuba oluyimbalo olina okuba nga efunye authority erigwe. Otero kuba oluyimbalo olina okuba nga efunye eri authorized from the owner. Kino ogenda kikiriza kitambule bwekiti. Simanyi bwe bagenda kikola because I talked about this before. Bobanga otunulidde last year. Yes, last year but one. Balina otunuulira engeri gye bagenda okukolamu ebintu nga tebinyigiriza bantu. Oyinza okwagala ssente ne weerabira agenda okuwa ssente. Oba okitegeera? Because ebintu ebimu they come as promotion to a certain extent if you look at them. Oba okitegeera? Yes, wandibaddewo something given back but can't be too much. Because bwekibeera too much kiremesa omuntu oyo okusobola okusupportinga. So ndowooza olaba endowooza y'aba artist ab'enjawulo kati ono Ragadi buli alina rediyo buli alina kyakozesa nti mu club agenda kusasula abantu bano okuba ennyimba zammwe banakola ki okulebe banaalekerawo okuba ennyimba zammwe kuba music omulala wali ng'owa Nigeria anti waliwo mu theme all kyebayita reciprocal agreement waliwo bwe tugenda mu mateeka amakulu gennyini waliwo kyebayita ban convention oba ban treaty. Uganda is part of that. To signing out reciprocal agreements. Agreements ezo zikkiriza okubeera nga tusololeza n'aba Nigeria. Era zikkiriza tusololeza amawanga gonna agali mu reciprocal agreements ezo aba falling into the Ban Convention, abali mu Beijing Convention Treaty, abali mu Marrakech. Radio ne TV ezizanya music wamu singa temukimanyi nti kiba kiyamba mu radio ne TV okuzanya music w'abayimbi. Kankubuuze radio yo tekigiyamba okuzanya music. Kyogamba abalina music w'abayimbi bonna basooka bamuteekera. Nkugambye kubuuzizza radio yo tekigiyamba okuzanya music. Kigiyamba. So omuyimbi yeetaaga radio nga radio bwe yeetaaga omuyimbi. Omuyimbi yeetaaga radio nti bw'akola oluyimba radio emuyambe promoting popularizing. Kira the same way radio bwebezanya oluyimba enoonyamu ennungi abawuliriza ze banaayagala bakoleki bawulirize buli bwabeera nga basigadde ku radio ba ku TV. Okay. Ndowooza obiwulidde radio zibadde zisasula, TV zisasula, baazi nazo balina obanga babadde bazisolooza. Ekizibu kibadde nti ani azisolooza era ssente zituuka ddi. Oba okitegeera? So ebya copyright awo ebiri katulinde tulabe we binaakola. Naye apart from political symbolism nti abayimbi federation ebaleetedde ekintu, it is going to stay the same. So kati federation ke yatuwadde copyright kati ne bwewummula, no, it is going to stay the same. Era omuyimbi obadde tofuna shows, tolina hit song, tolina ki, copyright egenda bikuwa. Olina kuyiiya obe ng'ofuna hit song, olina kubanga oli in good books with promoters, olina kubanga oyongera yo social media value. Okitegeera n'obeera ng'otuuka everywhere, copyright wejja okuyambira ne companies. Nze ndaba nnyo akayimba kano bamuyita Kapeke, simanyi na kumanya mu feeling akazina ako omulenzi oyo ke yayiiya. Kati oyo omuntu asobola okwogera ku copyright ate copyright egenda ne registration nti akazina ako
oyo guy ke yaye ya mulo mazina senga agenda n'aka registering anti gana amazina gange nze it is my creative buli yakakoze abali n'okumusasula naye waba akazinye buzinyi n'akalekaawo nga tekali registered nga kaliwo for promotion purposes then era copyright ena bekolaki wekuyambira kwa buli yakazina kubanze kati n'oluyimba simanyi na linnya lyalyo naye nze kimanyi bakayita simanyi na kumanya am feeling it we yalambula Uganda yonna biki so one way kyoyirabanga omuntu ayinfurinyize ku copyright sizo oli ayinza kirabanga kukoledde promotion oba okitegeera wadde ate naye asobola okubanga alangiddeko product ye naye golowooza bafulumye obuyimba bumeka so tuyinza otuuka ekiseera ng'ate olina okusasulayoko ku bantu okukolera ka promotion ako ene bwe wadde olunaku olwaleero abayimbi tubaagaliza bisima kubeera nga ddala copyright ejjayo kyemulowooza but nga fe abaddewo nga tulaba bino ebintu we shall evaluate after 1 year tulabe ddala copyright lo erina kyesuusizza mu bulamu bw'omuyimbi gwe mbulirayo omuyimbi gwe bakozesa oluyimba lwe mu kalango konna for business purposes ne batamusasula nga kati afa obwavu gwe mbuulira oŋŋambe nti olaba copyright kezze egenda kuyamba abantu we bati buli kalango ke bakozesezza mu luyimba nga kalango kalimu oluyimba nanyini luyimba olwo abadde asasuddwa anyway we out for now.